Munzikirize leero nsomese okusikina. Okusikina kiki? Wandiika wansi awo nti okusikina. Tugenda okubeera nga tusomako olwaleero. Okusikina kuno bw'omubeera nga mubadde muli mu kazannyo nga muli mu kwezina, waliwo engeri gy'ofiiringamu muliye ng'owulira nti mubutuufu omuntu akkoonye wakkoona. Bw'abeera abadde akkoonye wakkoona w'ogamba nti nno weewo, laga okufaayo eri munno. Mulage nti mubutuufu wonkoonye mpulidde bwe nti, kikyo kituyita okusikina. Nti eddoboozi lyowadde munno ly'omulaze nti wonkoonye wano bwe nti bwempulidde. Okucommunicatinga nga muli mu kazannyo mwezina kyekyo. Bigambo ki by'oyinza okubeera nga okozesa? Ngenda kutandikira ku vowel letters na ngeri gy'ogenda okubeera ng'ozikozesaamu. Ebintu bino munnange biyambako kubanga oyinza okubeera ng'obadde tomanyi, naye ate bw'obiwa obudde bijja kuyambako okubeera ng'oli mu kabuuzi n'omuntu olabe ki ky'oyinza okubeera nga okozesa. Atali mukyala yekka ne bw'abeera ng'abadde mwami obikozesa. Obugambo buno buyina engeri gye bwongera okubeera nga bukyamula omuntu oyo n'abeera nga akuzina n'obeera nga mu butuufu otuuka ku ntikko. Oba okitegeera, kiraga kusiima, kiraga kwagala nti omuntu byakuzina oba yagadde. Twendaleka ne oba okitegeera ebintu bwe bityo. Then 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 oba kyonna ky'oyagala. Oba okitegeera, ekyo kibeera kiwedde. Then kugenda osobola okukozesa ne ku alphabetical order oba consonant letters ezo. N'oteekamu ky'oyagala, ebisoko byonna by'oyagala. Oba okitegeera, bo. Oba okitegeera, bw'otyo kiri engeri gye kiyambako. Nga osika omukka bw'ogufulumya, n'oyatula leeta yonna gy'oyagala, kikuyambako. Then nga tovudde awo, waliwo obugambo buno ouch, acha. Obugambo bwe butyo obwo nabwo buyambako. Then obugambo ki obulala awo? Okumubuuza owulira otya? Honey, wangi baby, bwe nkoona wane n'owulira otya? Nti mpulira bulungi. N'owulira ng'oyagala kuyiseko ku kitwe, mpisaako kokko ku kitwe, mpagalaako. Oba okitegeera, n'omuwagala, noonaako ku bumwa, n'onoona. Oba okitegeera, obuntu obwo obusawundi obwo obuvaayo bwongera okubeera nga buleetera omuntu oyo okubeera nga akola ki? Ng'ayima. Bwena okumuwaanako, webale kunfaako, webale kundabirira, webale kunjagala, n'omusiima. Oba okitegeera, ebyo ebigambo ebibeeramu. N'omuwaana mu kafeesi, webale kutunda bulungi, bannaye bwe nkuzina mpulira bulungi. Oba okitegeera, mulage nti obeera ku mulimu omulowoozaako. Bannange bwe mbeera ku mulimu, mu butuufu omukira gwange olina engeri gye guuzimba guti, olina engeri gye gwokya, olira wonna we watobye, ninganga ali mu mazzi, wonna wabuguma, wonna wookya nga paasi, olira akaseerezi, olira obuwoomi, olira wenjaayaana. Bannange onzinye, bannange nkwagala. Byonna by'oyagala gwe ky'owulira kiyinza okubeera nga kikuviirayo kola ki? Yogera. Naye abasajja abamu tebaagala kubeera nga basikina. Oba okitegeera, vaamuko ku ddoboozi kirage nti naawe wanyumirwa. Olaba abaana abamu bafeekinga okusikina naye ng'ayagala kasente mu musajja. Yafunye ekisajja kye n'agamba kino sisobola kukiviirako awo. So kola kyonna ky'okoze
engeri gy'owulira omukiri engeri gyekuyingiddemu omusajja engeri gy'owulira ng'oli mu mana ya munno oli mu kugizina bwe bugambo bw'omugamba nako kitegeera naye buli bwembeera ku mulimu omukira guzimba mu mpale neŋŋamba oba naakutuukako ddi bwonna bw'oyagala bw'ojja kuyamba so mu bufunze kwekwo okusikina okommunicatinga n'omwagalwawo bugambo ki bw'oyinza okubeera ng'ompandiikira wansi awo gwe bw'okozesa nga muli mu kusikina genda wansi awo mu comment section obeere ng'ate otukulira okubeera ng'osubscribinga okulayikinga vidiyo sako n'okubeera ng'ate otukuzaako awo mu comment section